Dankani ntobiye okuva nga nyina emyaka 7 mama ngo yafiira up to now ani baba gakutuwa sente gwe musiri wale ne mugana kwesona sonda mutu we mwani sosana muri yako kimune mutulekerawo endale malu pojja nayo nga muri yako ne bakuli yako ko abantu abakulu muzeeyi kale ne kamera nja kujasa nanti bani mutulidde kenkoko ebyaddala ne mutukoze bubi mutukoze bubi ge mazima mulimba nammwe ate naye kitanze namuyisi mulimba sajja nze mulise tumandi tukoze we mutyo kale siga bibatuga bagirese ate nga agenda walala ye bagituwa nenda nga agenda walala ate bagireta wana amale kukyama gireta wana leta bali bagiridde naye bw'ojo wagenda giri Muniru alikweruwa ye alikweri aneda sebo alikweyo wayi wamakalo gende leta yona akameza amatu wakameza yona akameza bayina olwali wano ngena maso wonno kati awo tusimbule embalasi kwati enkoko eno bulungi soketulyeko ekifi mugaga ayinza obbirona mu bikomyewo twabagambye siyani emu njanfuukako ku Muniru tuli mu kamera tebagabira mu kamera sambi kiki tegwalisenga lwamagodduka nyonyiza obutakusanga batoza ku bujiiko ayagala mwekungo towa munomu ngogo sio kamulali towa munomu mukipuse bazirisanga lokati nga nziridde embadde ki kale babuuzaako mbebaza emirimu gye mukutuusaako engalo nze Dankani ku media kwotulabira okubanga tukuweereza ensonga zisobola okuba nga zitambula bulungi nnyo nnyo babuuzaako abali mu nsi ez'enjawulo abali Canada abali Germany abali mu biyumba ebyenjawulo Saudi Arabia Dubai Qatar n'awalala mwena mbabuuzaako nembebaza emirimu gye mukolako abasama bakyali e Kampala mujebale mwanjoze gavana naye neŋŋamba bandi musama agenza okudde waka ku kazigo nenzijukira nti ndi wekyaddondo naye nga mbabuuzaako kyemukola kyakabi nnyo tumiddeko mukulu tap abaana bangamba ennya lya tap nembuuza litegeeza ki kale n'olwaleero ndi ne Davicom muganda wange tunyumyemu ku mboozi wawe twakoma wali eri wonna ng'ava atandise obugaali abuyina embeera bwetyo nemuzunza mpaka gyamusuula baba David buuza kubata bano bangenda kulwala amaaso abali ku media mbalamusizaako nabala okubanga muweereza nga mulaba muganda wange ono Dankani emitiyana bami mumufudde kyali kati ayogera ne mu bantu kyewasa omuntu yali akuba amasimu okuba kati nga asobola okutula n'abalangira ekyo nyina abalangira binakola bwotula nabo nze ndi mukopi siri mulangira nenyina omulangira kola bwotuddeko naye neŋŋamba Uganda olemwa wabanga Dankani emitiyana awo watuuse then kirungi nyamanya nze Davicom promoter manager w'omuyiba gyeti Sophie Nantongo asinga eddoboozi abantu ne bakwebera tewaliyo omuntu mulala yenna agenda kubeera manager we nja kutumirako abantu bonna abatugoberera abasima byetukola n'abavuma ate mwavuma mwe besinga n'okwagalira ddala abagamba nti muli tulimba kibi nnyo okuvuma omuntu nga takulaba naye Sophie wa Alien audio waliwo omuwagizi kati ate weeri mbozi mukani yaŋŋamba omanye abange babeera nnyo ku media eno yaŋŋambye tumutumireko yaŋŋambye Maria mu international oba linnya liri awo nja kutumirako omuganda waffe ono Godfrey Canada wiki akomawo okukola ki abireke tadda kikyatuleetera takomawo abireke badde nga nti yakuweereza ssente ndi maama ssente banaazitussa buli lwa mukaaga tubeera ku kirabu Jackies wali emakindye kirabu Jackies daasi yange tubeewo ne DJ Zato siwe kiri Zato omukyala asinga okwambala obulungi
omukyala andi gwe byola basibye endaba omukyala asinga okunyambalira obulungi DJ Zatu bulwa kwa mukaaga kirabu Jackies Makindi governor ye Makindi then olwokusatu tubeera silent disco climax olw'emmande tubeera mu sauna abakazi bwerere okuyingira ekibeera ku climax olwokubiri ebeera live band olwokusatu waliwo afirigo olwokutaano ebeera pool party ogwo abakazi bwerere sauna still mutwalo ebyokunywa ebyokulya tubulako ekintu kimu kyokka wakwepiikiza kyokka nakyo wekiri wabweru abali ku kamera mulo ekifaananyi ekibi omukulu atagaddemu ensingo naye nga tuli loud and clear muzeeyi ku kamera tuli ku climax weewaawo ensingo etagaddemu kole naye ng'agenda kumala dde ekyandemu awahaji aluna kamere kabeerawo sologera n'olya bantu tour and travel abo bana basanga bafa abatuuka gwe ngoyagala kutambula bantu and travel we bali ku Ntebe Road awo solo genda noga kati nze ntuuse yakujoga mukko ate njagala genda kuddayo bwe rujembadde bantambuzeeko ngogenda bantu and travel nga bakutambuza ayagala ebyokwambala mbaga ogenda kuwasanga ofunyemu akasente ogenda kuzayi plaza wa mami Gomez weziri ebyokukyusa byonna weebiri so wowulira nga sente yakwawukanamu ne sente zo kuzayi plaza simbula embalasi okay kyakabi nnyo kyakabi ddala naye ngamba nti genda wasula moto kulwa emotoka eyakabi agenda ofuna emotoka ennungi ensonga zisobola okuba zitambula bulungi Devi twakoma oyingidde siddi twakoma nnyingidde twakoma ovudde mu siddi bwe kyali siddi twazoogerako naye tetwatema nti babyali mu siddi awo manyi siddi ezo okuzinga nazo zaalimu olutalo bannange naye nalabye omu ku bakulu bwe twali nabo gundi Sizamaani Sizamaani yakomyewo yakoze ne studio gundi Shiba alina oluyimba olupya bannange mu nsonyiwe Dankani Shiba alina oluyimba olupya lyafulumiza lutambula bulungi nnyo Spice Dana naye ayina endongo agitadde manager Roja w'omugamba ekigambo nti musiru akubira essimu naye ogandi manager Roja mulungi nnyo takuba ssimu naye kakati kati paati tugenda kumunoonya mukala kate bitusi balina oluyimba olujja ne King ne Saha oluyimba olwodde lwawedde dda lugenda kujja ng'ennaku z'omwezi lumu toza tuli ku Hotel Africana Lydia Jasmine omwana asinga okulanga alabika bulungi mu gwokutaano nga 10 B2C Kampala Boys Hotel Africana era still nga munana Serena omukulu Ronald Mayinja ayina skin agenda kuyimba live band kayimba kali ke bayita Debula naye namulabya abisobola Eddie Mezaya obubaka bw'ombufunye naye Eddie na twade era yada complaininga kugwe twade twogera Eddie ebintu bye tumanyi wali omuntu bwe yadagambye twayogeddeko naga ne tulabe twaleseeyo bingi n'atandika okubinywa ne mugamba naye ebintu tubimanyi ne twagala nnyo okwogera ku kye tumanyiiko ekibayinza okubuulizaako so nga naye nga Eddie we bali kubanga obeerako ng'olaba tuzeeyo ku guki kana akapale ke eri omukulu gye mwagenda gye wakagula oba omukikuubo kwata bulungi empale y'omukulu Ekalim izi lwaki teyampa omuliwe nange olwo ngenda okubatwalako ku Yamaha Center awo mu Kiyembe okyali wange bamuyita Lwanga muzeeyi tugenze ntunywamukko ne bampa ssere n'enzimulyako mune nti mwisa abuuze ku mugagga webazimpadde ali mufiya furniture tujja kugendayo nalabye gundi Sizamaani yakomyewo nomanyi Sizamaani oyo bambe twali nabo ku Majestic Plaza Sizamaani Turumani tonywanga n'ovuga kisumuluzo
bamuyitani siya Tulumani bamuyita Loni Bantoni Kawuna awo twagiza ate mupya nnyo kati awo twalinga awo nga tusala siddi ewa Jordan babeeranga awo nga basiba opapula bwa siddi nga babeera bazingazinga nga Tulumani alina akayimba akayita Kawuna godazawo akayina ng'ayimbira mu White Nile awo ekatwe era nga yeserebu waawo n'oyo fiishi fiishi osobola okulaba edda ali akuba zisama ng'akola acrobatic ng'akuba sana okulaba ninja neyebuka n'agwa muli n'abuuka n'agwa muli Moze Radio yasinga okusika fiishi eno okumuleeta mu ndongo naye nga fiishi yali wakaliyokiye nga wakuba n'ebyo nga tube nga twabeera musajja bamuyita Davicom nze nenvawo nengenda ewa Jordan nenva ewa Jordan nengenda ewa Kaggwa nenva ewa Kaggwa nensala Street Park za Plaza. Ebizibu ebyasinga okubeera mu siddi waliwo omukyala amuta Judith Babirye omuyimbi sijja kumwerabira waliwo omusajja bamuyita Smolax oba yafa oba gyali Smolax oyo yalina akayimba ke baali bakayita annange akayimba kanvudde mu mutwe Smolax oyo mba ndi mu ndeeba awo nsala nkutte busiddi bwange Smolax nga kuliko akayimba ke nambaka kati wambaka asajja b'omu ndeeba awo ne bamukuba olube nanta nengenda naye ng'ebagamba nti ensozi tezisinkana twasisinkana ebbanga liba lyetoolodde ya myaka oba nga 5 oba 6 mba ndi kuzaayo awo nga ntudde nga Smolax unayingira edduuka agamba mbuuza omukazi bayita Davicom promoter amugamba yoli atudde wali ngamba nyina akayimba kange njagala okantambulize ne mutunuulira ne mujjukira bulungi ne byeyankola ne mugamba kateeka awo n'atambula n'agenda nenkateeka mu kompyuta nenkawa abaana nengamba waayi omuliro baguzikiza na muliro kati ye omukyala Judith Babirye yansibya yali mu benzi nansibira okulawundi awo ekibuye yankwatya abaana mmwe musala ennyimba zaffe kyana ali obuwuka naye ntapaka kibuye awo ku poliisi abula ku poliisi awo bano bapayireti basala yogera ebintu bikati mwanyi akutte busiddi ndabika bubi kati ate wakuba muzeeyi tiyange mbanja kuleta ebifaananyi ebyo mbiine ewaka mbanja kuleta muzeeyi mulage ebifaananyi ebyo kati Judith Babirye wagenda osi nambuzo oyagala kuki ne mugamba mazima gali nti kusaba kunta ngina ng'akwata siddi zo otambula ogende ntambula nengenda kati waliwo n'omukulu omulala yankwata naye ye sijja kumwogera kubanga ate essaawa ya leero ayinza okuba kale kitwakola kyalinga kibi naye essaawa ya leero kati nti ate tulina kitumufunyeemu nja kumugamba nga tuvudde ku mpewo naye yankwatako olunaku lumu lwe sijja kwerabira era twali ku olaba ng'oyambuka ewa Bakuli Katolo bwe yali akozewo gundi awo baali bagiyita bazanyirangawo emizannyo yali ya theatre katwatuuzaako meeting awo Eagles kati abamu Eagles abo ne bagamba tugende tukwata abaana abasala siddi bonna ku Zai Plaza omukulu ono asoma amateeka kati Tata Junior Seruga nenyimuka ne yali anzise Eagles ne batabuka bamukulu Sebakula bamanya akyali bavubuka bato tukaffe tuli bwana buto kati baba basitukayo bati era ondowooza omuntu omukulembeze Dankani kiva buto Bobwaine oyo n'asituka abagamba temugenda kukwata siddi z'abaana abo olw'ensonga abaana abo mugenda okukwata mulimu baganda baffe ebika byogera mbijjukira bulungi nnyo mulimu baganda baffe mulimu bakoddomi baffe mulimu bannyinaffe tubayinamu eŋŋanda tuteese buteesa nabo ne tumugamba muzeeyi tukkiriza okujja okuteesa kyova tuli mu meeting zino
kale kituufu ekiriwo omanyi wookula otegeera ensobi kirwali tukola kyali kikyamu tekyali kituufu kyo nga gravity nga kiyakoze okulimbala Bobi Wine kyali nga tukola ng'omuyimbi wasala oluyimba lwe ayimba oluyimba lwe ffe nga tuluwoozaamu kati Bobi Wine akkakkanya abasajja abo era tebajja kye twakola nze twaddayo ku Zaayi Plaza kuba nze nali nkulembera abazaayi etuliriitinga ennyimba za Eagles zonna nze nali nsa kompyuta ku Zaayi ku ennyimba ennyingi kuba nalinaku kompyuta bazaali 25 zonna neragira abaana ne baziyiwa era ng'ojja nga oluyimba lwa Eagles toyinza kulufuna ku Zaayi kati natandika okutula meeting nga twagala okuteesanga n'abasajja abo ne tujjako kalenda awo kati omukulu Silver nange obutasoma buno era kyovula nja kuweerera nnyo ddiri Silver Kyagulanyi kyava atugamba musonde emitwalo egyegi oba Silver Kyagulanyi akyayinza okubijjukira ebyo nze mbawe ennyimba zange ne tusonda kuba twasonda emitwalo gyalinganga 4 ne tugamuwa ne mukulu Silver n'agaana nange musonde kati nga sente zituweddeko kakati omala okumuwa ssente mukulu waswa kyava agamba izo ssente azibabbyeko mu mateeka ennyimba tebazigabanga bijanjaalo Silver Kyagulanyi akaseere n'akatwala konna kati waswa n'atugamba ssente ezo muteekeddwa okuziwandiika biki kati tufuna omusajja wali bamuyita Fire Ejjembe ayimba obukazi obutono obulina ekyama alabika ali bweru eyo ndowooza naye n'akolawo ekibiina awo nga yani ayagala tube nga tugula ennyimba kye twakola ne tutandika okutuukirira abayimbi era nze mbayimbi nasobola okutuukirira bambi yali Azizi namusanga na mu kizungu eri namusanga gulu lwaffe eri nga omusajja bamuyita James B yayimbako ne Bebe Cool oluyimba James B oyo yantwalayo usanga Azizi Azizi atugamba nange ennyimba zange naziwa kasiwukira ne contract yaggwako dda tujja kukola naye kati ngomanya bibabeera bagayaavu bambi Azizi teyamala amumanyi nanga mutandika ekita mu kirungi netugende wa Vampos ne tubinyonyoye n'abayinga idea kati obuzibu nga tulina ssente netugenda netutuukirira omukulu Ssemakula kati ayinza kuba takyabigana kubijjukira kati tumutuuke ntubimunnyonnyola n'agamba ye nzikiriza okukola kaki yakola n'akola oluyimba wali waluyita Mami Nzize n'agamba mbawadde oluyimba olwo netumugaa tugenda kusoboza buluyimba tugenda kusoboza omutwalo gumu olumwana kubira lumuguza omutwalo gumu netutuukirira David n'atuwa embwa yeekatwe netutuukirira Udamani n'atuwa Kampasagaalo netutuukirira abayimbi baali banjikaawo kati nga tugenda kuteesa nabo kati nga tujja ewa Dankani ne tukuwa oluyimba n'otuwa omutwalo naye ng'omanya era abaana abalimu ekibuli ate naakulwisaayo ekibiina kyafiira Jjinja nga tukitumye Ada ne tugenda batwinizi be baasooka batwa mudomo bamidomo babeera bakaaba ne batuwa oluyimba ne batusindikira n'ekyuma ekikola sidi naye nga kya pawuda ne tuteeka wansi kugundi kati olaba ku Majestic Plaza n'ekizibu ekiddako wansi ali kya Nabukeera bali bayitawo bali bazino kayoke bali bayitawo batya bannange Park View naawe oli mukulu nno Park View tukiteeka eyo wansi kati nga pawuda tetumuyina bambi batwiniza abo baatuyamba nnyo nabo kati era waliwo abantu bajja okola ddanga ne bajja okukubira nga balaba enimbuzi bagamba kubanze luli waliwo yakubera nga musajja wakula dde olina n'ebirevu ne mugamba nagamba oyambala n'engatto oli wabeeranga mu bigere nakali nawe ayinza okukulaba musajja agamba seba oyambala n'engatto kati naye nga ebadda luli nabeeranga mu birugabire nga tebitegeerekeka kati omuntu akulanga oyambadde engatto ya $150 n'agamba eno ya $150 abamanyi engatto abamanyi engatto gibalaga essebo ya 10 nga nawe woyina essaawa ey'ebbeeyi wandagako essaawa nga ya $2,000,000 10 mwaga naŋŋamba ssebo oyambala engatto kannuma naye nga ate ayogedde mazima akali batwiriza tugenda okukwatagana nga tetulina pawuda bambi tugenda Ejjinja otwalayo oluyimba lwa Papa Mami Nzize tuliwo omwana wa kompyuta tumugaa twagala omutwalo ogwo ng'agamba be nzira mutwalo mulala
nga tumugamba ssebo ojja kutuwa omutwalo omulala ng'agamba mulimba. Ate ffe abali mu mateeka tubase kompyuta. Balina supakasitomu awo paka Mbalala paka Kampala. Kumbe omwana ayina tate w'amagye w'amayinja aga. Tuba tuli awo weekinga emu. Era munne Katonda muno mwayambira abanaku be. Kwanza nandifiiridde mu kkomera. Mba nakufuna muno mwe ntimwesiteerera mu kifo. Omusajja aleese amagye, aleese ne Sahara. Epaakinze awo wabweru. Ne bapakiira Dankani buli kimu ekyali mu dduuka. Ne bakola n'abalenzi babatwala ne babasiba. Babasibirayo jjinja. Kyovola nti luli we nagendanga eggulu nga nze ndaagye n'osali musalaga nti ali mukutereeza music. Nalabira ddala ng'alimba kubanga bo baali bwe baasula music wa Uganda. Era n'essaawa yalwe bakyamusuula. Kyovola abagamba baagala bakwate ssente bwe baziwe Kenzo. Bali mu kusuula music wa Uganda. Kubanga katono nnyo okuvuddeyo ku mulamwa nti essaawa ya leero Kenzo w'ogamba tulwanirira copyright. Ng'ate Gravity yakutte tulaaka y'oluyimba lwe n'aluyimbamu. Then copyright ejja kuvaayo avumirire ekikola kya Gravity nti kye yakola kibi nnyo. Bizinensi n'esaanawo bw'etyo. Ne bazitwala zonna. Ne bali abaana abalala oba abaana abo baliridda wa? Abalala ne babasiba. Naddamu okumulaba okumu namusangako eyo ekyotera ng'ali mu kutunda yali atunda mbagaya Honorable Lutaaya nga gy'atambuza. Kibiina ne kisasika nangenda nenvaayo nenzira mu kkupa awo nno namalawo bbanga nga ntunda siddi ku lubalaza. Era omukulu oyo Kenzo ndowooza engeri gy'omulaba waba yeerabira nja mujjukize kino nti yawangula awaadi mu Nakivubo. Abetex nga yaziteeseteese siddi nze nagimuwa okwagendya oluyimba lwe. Era omukkupa wennyini otuliranga siddi nze walinga saluni nga wasalira enviiri gw'okimubuuzanga. Nakati azirina siddi gye ey'oluyimba yamuwanguza mu Nakivubo. Era njukira balina backstage ne basoma Kenzo n'abuuka mu bbanga watuza yawadde yasookera ddala mu Nakivubo awo. So kati waliwo ebiseera ebisinga oyogera ku muntu Dankani ng'oyogera olina obulumi ng'olaba nti omuntu gw'owandibadde osoloozaamu ssente ate gavumenti yakumutta busi. Kivula abantu base bagamba mukuba Kenzo tetumukuba. Just twagala aterere tugenda okumufunirako ssente. Nembeera mu kkupa awo. Mu kkupa nalwawo ebbanga kuba nakolera mu kkupa awo nga nze tukolera bwereere ng'ebizimbe tebiriiko bantu. Muzeeyi Bosco yali yampa ku bwereere. Mu kkupa temwalimu bantu. Ne mujjamu takisi. Nenzirayo ku Zai Plaza. Buto. Kati nga maze okufunafunamu bu capital. Ku Zai Plaza awo nenkola CD yaleeta ensasagge. Nga oyinza okugamba nti Kateera akubye ebbaala. Nange nenkola era nzijukira CD omuntu yasooka okunkubira essimu yali Kateera omwennyini. Ne Baby Deewo. Omulala yali ani oba balinga nga olunaku lumu nafuna essimu z'abayimbi 3 nesijja kukolera yali Kateera yankubira essimu nange agyebaleko ssebo konze kale gwe Davicom promoter nti njagala tukole nkwetaaga. Erinnya nengenda Essalama yali asula eri waggulu ne Eddie gwasobola okulaba Eddie nze. Nakola CD ng'eriko kamiliyoni Bebe Cool Bob Wine. Ne CD wala omuvukaali bamuyita Juma. Balinga tukola naye CD. Eeta Eddie yanze n'enjibba. Kati tukola bamuyita Kaggwa. Bambi adaguza nnyo ebinna Uganda nejulaze ku Zai Plaza nga taliyo kati Juma aleeta nenjangu yajjukira nze nali simanyi kompyuta naye nga nze nziwa nempa abaana awo ne basala kani enkola sini tugituuma BBC Bebe Cool Kamiliyoni Bob Wine X Zone n'agiraba CD yatambula nnyo kwa nagisako ennyimba 4 yatambula nnyo X Zone n'agiraba n'asooka nnoonya kati bagenda okumutuusa mu maaso ge era asubira twa musajja mukulu yakoze CD enokola mwana muto na kati gwe nkukolera iki mazima ddala kati agenda okuntuusa ewuwe era nsanga ojuti babirye n'agamba abaana abo sibaagala abaana abo babi batutidde ennyimba biki ekisoni ne mwegayiya nenkaabira naawo n'angamba genda nentambula nenvaawo kati ne masidi nno ze zitandisa okuwunya zitandisa okuleeta emiwunyu wasula zze ku Zai Plaza awo tumugalidde mu kizimbe era omusajja oyo wasula nze simanyi nakumanya oba alina ludda wa
Wajwa ekyetaaga ndowooza nsooke mu yonna gy'ali munoonye mmwetundire kuba twamukola ebikolobero biyitirivu. Naye ng'agamba kimu abo baana bato we banaakula kazibu kye twafunanga twabanga n'abayimbi nga batusapootinga musale ennyimba zaffe. Kati nga tulina abayimbi abalala ate bono bakkiriza kusala nnyimba zaabwe. Kati nga bwe buzibu buli awo. Anti ng'omuntu ajja kati wabanga n'omuyimbi nga kusapootinga Bebe Cool. Bayize ye yali atusapootinga ne Bob Wine. Kakati ate omuntu wajja ng'ayagala oluyimba lw'amayinja. Kakati nga ye mayinja tayayayayaya n'okukyogera obwogezi emiggo gikaaba. Kati ng'oteekeddwa kakati ate ng'ebiseera ebyo tubayo oyinza okugamba tuba twabanga ne external mboolera ennyimba ezimu ziteeke wano external tebeera nayo mu nsawo wa oba na penti ya muliyo penti ya muttu ng'ebeerako ennyimba buli kimu kibeera okwo togenda gikululamu external yaamwo. Olina guno gumonita ogunene ogw'ekibuto ogwo. Kati Bebe Cool oyo yalinga nnyo ku sayidi yaffe. Ye kuva dde yalinga nnyo ku sayidi yaffe nga takkiriza era n'omu atukwata. Kyewandi nze simwagala ne waloka eŋŋamba ne ŋŋamba naye omusajja alina we yatubeerawo nga ye atakkiriza ye muntu atukwata aga abaana mbasale ennyimba zaabwe. Kati wasula ne bayita ebiseera ebyo yali omukulu Kayiwula yali atwala poliisi. Kati Kayuka ex-zone omugenzi kafuka kasiwukira kase Busiini baaliwo abali basale baali bagulati bali banjikaawo ne bawandiikira Kayiwula nga baagala kumubuuza ku nsonga yaffe abaana basala siddi. Kayiwula n'agaana okujja. N'agaana okujja. Kakala ate ffe Kayiwula ne tumuleeta. Naye gye nakoma okugendanga nga nkula n'okubanga neebuuza ku bantu naye nange omulimu gwa siri tegukyalina makulu era nze njogera zaali nnaku z'omwezi 25 ne ŋŋamba Kyalongo naye ne mugamba nze sigenda kudda mu mulimu guno nguvuddemu. Kati yandeeta mu bidongo bamuyita Isima. Isima yalinga akola mu Eagles bamuyita Saalo nga bamedindoza bamumanyi bamuyita Saalo kati ng'atunda siddi nga nze nzimusalira. Isima ŋŋamba tugule Eagles. Nali nina ssente nze tugiteeke nankuwadde. Kati endongo yange yasookera ddala. Isima ajja ne posta eriko Eagles yonna. Nze n'endongo natandikira mu ya bbeeyi Dankani tompita mwatandikidde mu Kaliyoki. Natandika n'endongo ya $16,000. $16,000. Nensolooza $25,000. Nensolooza $25,000. Endongo yange yasookera ddala ekigula luggi. Nze saateekawo Kaliyoki. Isima n'ekifo akira nze sibimanyi. Ayita posta eriko Eagles. Aŋŋamba Eagles eno tunaagigula omulundi okumbaga yatuseera. Tugule mayinja yekka. Konze kale. Gagaidde ekifaananyi ky'amayinja nga sooka mpeeyo $20,000. Kati kakuleni banka kaali awo wansi akasudiiru nambaka ATM nga nzikira kandula $20,000 nga muwa kumba nnyingiza mu muzannyo. Anti Isima yansombako $50,000 buli wiiki. Oba mu nnaku 2 ng'atwala kati nga mayinja mugule $1,000,000. Lutaaya mugule $1,000,000. Semakula mugule $1,000,000. Kati nga buli muntu mugula bubwe yanga nti tugule ekipande ekyawamu sente ziba nnyingi muntu tumugule yekka. Kati yaleetanga kifaananyi nga ye risiiti. Naŋŋamba ono mayinja yo tumuweeyo ataano tumusibeko deposit. Ngenda nga ndeeta. Ekifaananyi nkiteeka awo. Ng'agamba mayinja yakomye $2,000,000. Kati maaso olujja kumwongerayo akakadde. Konze kale nga nteeka awo. Kati ngenda okugattagatta ebifaananyi byange nga ndirabye ewaka. Nga Eagles njiguze $16,000. Naye nankasanga eyo tugenda okukola nansaba neza drive. Kumbe eza drive ate ye atunda siddi. Nange. Era eza Eagles. Kati ngenda okukola endongo ennankuwadde awo. Waliwo ekifo kiri awo kipya. Bataddewo Maliyaki n'abantu abalala ng'okuyingira bwereere. Nze nnyina Eagles wali ekyemmanga.
era kimanyi papa wabaala program ajja kubiraba bijjukire bulungi nansoloza emitwalo 20 naye ne switi kulu oyo wendo ngo yali yankumi ezezi naye ne switi kulu oyo w'okunayiro era naye yaliwo ku mulyango ng'enkuba esooka etonnya alla ng'enkuba esooka etonnya yatonya paka kwewulira bubi kati ngenda okulengera ekyengulu bali mu kwokya bunyama ekyengulu awo ng'omukulu Isima ali ku mbirizi za mbuzi asika anti nali nzirise era enkeera nafunayo akaseera nensoka nengendako ne mukyalo ewaka nengenda eyo mu ddwaniro senga ali yangulyayo ekibanja nensooka nendaalizaako ndowooza okubala bbanga yalinganga lya myezi 3 nendyoka mpangapanga butaate omanyi nze ninganga bobwaini nze nagwanga nensituka nze nga nze bulwengwa nsituka sikiriza kulemera wansi oba natunda nambuzi waka natunda mbuzi ndowooza n'obukokokoko obwaliwo awo neŋŋamba senga nze 10,000 naŋŋamba nkwagaliza mirembe nempitamu nenzija e Masaka awo tuuka mu nnyenda awo waali budde bwa kiro nenoonya awo okusulawo nga sirabawo nensula mu kibanda kya firimu sajja bali bamuyita Ddamba so nenaku ze yakola ku social center eyo nga gyalagira firimu naye oba baafa abamu basinga ndowooza baafa nze nzekka mulamu aliwo waliwo n'omulala David oyo namumulaga oba namulaga ggwe eyankwisanga mu nnyendo oyo namumulaga muzeeyi kati nanyini bulogi buli obulwalwaliro ekyengulu nembeera awo mu nnyendo nembeerawokko netandika okukwata enseenene tufunye ennyumba eyo wansi mu Kisenyi nga nsula ennyumba musajja bali bamuyita Kalyabu yali wa local defense nga twesula ennyumba zaffe za siringi 2 Isima nga namuleka mu nnyendo naawe namalawo ng'omwaka ngamba capital city of Uganda kitegeeza Kampala ekya capital kijjako oba tolina capital n'abaseka tebakijjaako nenkomawo naggukira ku mwala awo nzukira ku mwala awo wiiki ng'emu nenaga okuvuga eggaali eya bodaboda nga ndipootinga ebi wananyiniyo nga si yange nenkakalakata emyezi egi nengula akange nenkavuga nengula akalala nenkawa omwana natwayisanga nyina eggalisa zaali nnyingi zaalinganga 18 awo nga nze mugagga waawo nga nsula eyo mba fadamaani eyo ku munaku eyo nembeerawo obulamu nebubeera nga butambula era nga tebweyagaza nzadde Derike awo era oyo omwana nga atalaba ku ssanyu yekava ku bano bebembayita Climax ne bawuga Derike yawugiranga mu bbaafu okuba kwa Derike tulinda nkuba netonya n'ayingira ekidiba n'asooka awugirawo mu kidiba era ndowooza ye Derike essanyu alirifuna ssente maze kuzifunira ddala naye tafuna ku ssanyu lyange musimanyi lumba asabako emitwalo 5 ku ssomero awo e Kasubi nga bajja kufiida mu sita awo ne muyite waka ne mugamba jangu najja eka n'amala okulya bulungi essala nti bakabodaboda ka 10,000 bakufiida mu siti nensasula ekiwaya ne musawo kalisiba ne mugagenda mubanno baabali owuge musomesa najja omwana omuleese etyazi ne mugamba kati ovunaana mwana kujja kuzanya n'abaana banne banijjawo ne bajja ne bagamba omwana mumuleke kasasasudde era mukuddayo kosa alinya ya bwerere n'agenda gwekyomanyi nti obulamu bwange naye bubadde bwagatta bugasi nga tewaliwo nnyo kyanjawulo Direkita meza nkalu tuli mukwerogoza meza nkalu Direkita emeza nkalu nebintu wandi waita wajjamu bintu bino n'abantu agwaito obikimago okola wano Direkita okola wano te kamera kamera ne sente byawukana abantu tuli mukola wandi bya serious unasonyiwa tuli director wa Climax tumukuba luseke tuli ku luseke nyamunyamu bese mangu wakuba luseke tumufundiriza wano nenga tukutadde director so anga olamu ne bugenda webuti we
naye ndi wakunywa ndya koko ngalimu ice cubes n'okulya kwe kubabiri naye akakoko kankwesa opportunity eno kyeki tuweemu jasi nze mbadde gya nyama ya mbuzi lwaki mungatta kale mu bannange naye nze ogira ondeeteyo kakoko akalimu ice cubes kalo leeta kakooko n'otuzzi tewali kooko kalo leeta soda ina aliyo n'amazzi ngawamba ondeetemu ice cubes nentandika wenkomawo nenzamu nempanga buto obulamu kukyomanya nze Dankani obulamu bwange bwadde bwa struggle bwabwa ina struggle ntuufu nze njirina anti Dankani kati nga nkubulira ebyaddala bwabwa ina struggle nze njirina just bagukidde mu majja eno lwati bapamba ine Dankani ntobiye okuva nga nyina emyaka 7 mama nga yafiira up to now nga njiriba ne Uganda eno era nze obulamu bwange bwonna ekintu ekinyumire mukazi wange ewaka nze maze ne mukyala wange emyaka kati 10 ginuvuga kwa 13 nze simukuba nko yadde oluyi saagala muntu akuba mwana era nze bagamba abaana nga balina ebyejo nira bagamba baleke kubanga nze Dankani nyinza okubanga ekimu ku byannemisa okubeera ewaka anti muzeeyi wange yankuba nze paa kwewulira bubi nze muzeeyi wange lumu yansibirako ne mutu waggulu eyo nampawanyula alla naye ng'ekinkubya ddalu nze nayina eddalu nga nze nyina eddalu ly'ekyalo nga ntina balikwata baliwanza omuntu omu naye Dankani omuntu ayinza okubeerawo n'agaba bannange tubonyeebonye nze nyina abagagga bempulira nga banyumya sitole zaabwe nabonaabona omanyi buli mugagga aba atunda kabalagala nze saatundako kabalagala wabula natundako amagi nze ntobye okutuuka gwe wootuukidde okundowoozaako ojje nga ombuuzi ntobye okutuuka nanika okuwulira walanikidde okundaba n'ogamba nti kati oyo Davicom kuzaayo awo okanyakyenderabidde twakolako ekibiina nze nyina ebibiina ndowooza kampuni eziregistered eziweranga 5 Daasani yakamuwadde tebabba ebintu by'abantu ne batukwata wano si kamwamirule YouTube nga zikola mujja kutandika nno okumpa ssente nange mwengaoli ono omukazi afudde ebitundu bye ebyekyama abange interview atunda ntunde gundi yani ono Nicole Piti Nicole ne tukolako ekibiina awo kuzaayi bali bakiyita Dafand Mejo David ne Medi nga tusayininga kapale MC kapale oyo kapale yandika Jinja mu hoteli yandika Jinja mu hoteli nga mufunidde omulimu nganze manager we sinna bayimba banya abantu babije yandika mu Luweera yandika mu Mabira tuva okukola emitiyansi talent search zakako vazikola no wansi kati ngogene emitiyana ndaka kino kigenda kugombolola kwemirate ne walo hole yalinga kubali waita ku bali bagita aiwe babije yaddawo talent z'abaana agenda kuyigiriza abaana kuyimba oba kati namunyiza ki mukudda yasibira mu kkubo nangamba fuluma twalina munnuwa nangamba fuluma ne fuluma nenja ngambala kasooli mu kkubo akola nsolo bamusaako byono bamusaako bulungi nti yatereera paka inafuna nyiza kisane ntuuka e Kampala naye mukama muno mwateerabirira ate no babije yankola ebintu bingi beto omanyo yali ewakenzo yali yantwala ewa babije kati ngenda okudde ewa babije nasaba oli mu kumusiba nviri mu lukuuba awo ng'olwamaze okutuuka ku lugendo olwo otuuse e Kampala enkeera gaisibanga liiseewo olwo ng'akala kakola ku reception akakola awo ku puulu era kamanyi mbuze sikamanyi otuzanya puulu wali kali kakola ku reception wa babije naye kamanyi mbuze sikamanyi era sikefusanga nako ng'akalabika bulungi
aha kati nzoka oba okateekeddwa okampera kizimbe kya mapeera ayi era bwati bwateekeddwa okuba sanga omukulu ali mu kumusiba nviiri aŋŋamba mubuuza manager beta aliwa beta namugobye ate naawe nkugobye najja ntagala kasidika nkenva okukola okuli oluyimba lw'olupyambo ngenda kamulaga yali abe olaba nga ova eruwafu nga mukakona awo zikyukira manga yali apangisa maka malamba kula ali mu kumusiba nviiri nangamba naawe nkugobye nenfuluma ekikomera nenyamba okubirenga kati nzizeewe kuba omunaku nga tekya kati ng'olwo otalisobola okujja mu bayimbi funye akalembeekereza nga babijje kambeere wali kuba alina obuyimba butambula ekitugattano kyera alina ka library kuwakuleekaana wali kati nga nze nga muwa bufirimu nga ngabawo n'ennyimba era nga bagamba nti muganda wa Azizi nangoba nenzirayo buto kuzaayi yange manyi bwe nafunanga ekigo nga nzirayo kuzza wali ku paaka vyu mu njala ne Bebiriki yali ku paaka vyu Bebiriki yali ku paaka vyu nga weyasigire akisajja kumala kalina omukisa nanyini gundi ezo ow'enjala lwali bamuyita Lwiki kati Bebiriki ng'alimba abantu mbuye nannyiniwo era lumu yalimba omuwala Bebiriki yali Dubai yalimba omuwala aliza mulimu abantu bamanyi Dankani be nalabanga naye kati obulamu bwakyukamu nga toyinza kubefasa kati alimba omuwala wali wange omanyi Lwiki biki kati omuwala ajja okumusiiga enjala nga wali Bebiriki Bebiriki yeekanga omuwala nga ze omwata naba kumulaba najja namubuda omefa dakisajja kajja kujja namubudabuda namuwa abantu namusiiga kumbe sitaani nga anakuvamu n'omugaga ate kwolwajja yatuukira ku Bebiriki nga aboggolera toli mukola oli wano weebuzamu Bebiriki muleke musajja wange bayambeerawo nnyo Kampala wano kati bwenzirayo nga babijja amaze okunfubutula nempangapanga nenzirako ata nensubula ku misipi n'emigaati mu paaka empya ku stage y'emiti ya naawo emisipi najambalanga muno kati ng'emigaati ngikwata era ku paaka empya walinga omusajja ng'akuba amasimu ali bamuyita simanyinza ogundi kuwano ku stage y'emiti ya naa neenya linneerabidde yakuba nnyo amasimu awo kati awo wendabirawo bayisima simanyi gundi ekibibi naye waliwo yakubanga nnyo amasomo ku stage y'emiti ya naa mu comment bajja mutugamba kusajja emiti ena yalwawo nnyo ng'akuba amasimu awo kati waliwo omusajja bamuyita Kabiito yali akola mu bamuyita Kabiito leeta kalo bamuyita Kabiito yali wa Itoda Kabiito oyo nkoze ka chat nakunyumiza koze story ya mutima twabiraga fena mu paaka empya uyansanga na mutima uyansanga nambuza mbu boy mulaba wa najikunyumiza mutima oyambuza obono mulaba wa neda buli muntu afune ku sente mukama nyaba talina sente batujoza nze wadamu fina masanyalazi namukunyumiza ate ye fina masanyalazi samba nyumiza fina musango ku Majestic ava ku Majestic waggulu nyambuka yakkirira ku madaala angamba bono omulenzi mulaba wa nengamba damu fina nimugamba olaba abalongo siyenze naye nga fiina twabeeranga naye katwawo n'omugenzi ganja saabiyogera luli nabibanyumiza nabibanyumiza kati mbeera mu paaka empyawo natumiza n'amazzi mbeera mu paaka empyawo ntunda ebintu byange migaati biki ebyo kati nkoze ne kachaati ntyako emigaati gyange so omukulu Kabiito najja n'abisambasamba oyo wa Itoda ekyo ekiriwo kati betunyumyako anaatomu bagenda bwere mu comment section jabbira Kabiito bali yali wamaanyi nnyo mu paaka empyawo mu Itoda n'abisambasamba jukira emigaati giba gyonooneka obulamu ne bunnuma buto nengamba kapita yonoonese nenzirayo ku zaayibu bannayo nugye nagenda ku zaayibu nali namala olaba ennaku zino mpitayo ne baŋŋamba kati gyoyo mami atunda engoye
ayambaza abagole yaŋŋambye oba tukuwe luumu endala wano okomewo. Embagamba asikyasobola kudda ku zaayi. Nenzeyo nge kapito bakabita amwonoonye ebintu abisambye bigudde mu mmotoka. Kati ekyannyamba nga nze navanga ku zaayi kompyuta saazitundanga. Nzeyo ne nnwana buto. Naye neekyawa omulundi ogwo ne ŋŋamba ekimala kimala. Kati nnyingidde ndongo ne nzija essalaama gye nali nsula. Nalina emiliyoni yange yali emu. Ndowooza emba seerabidde. Miliyoni eyo ne ntegeka kaliyoki ennansana. Nenzira mu kaliyoki. Ndiga kaliyoki wange ennansana. Ne nfunaafunayo ku busente. Ne nsooka ne mbeera mu kaliyoki nga ntambula mu byalo eyo ne mbeera mu kaliyoki wange. Kati mu kudda ne ndaba yali pazo. Waliwo bali bamuyita Betise. Era ayimbira mu Lion Stars ey'Akapalaga. Kanika Queen. Oyo Queen muyambi waffe wano. Kansaba 10. Queen yaŋŋamba muwe 10 basi ekyo mutwale Dubai nga nange mwennyini sigendangayo. Queen waali ogamba Dubai owaakuleekaana. Waŋŋamba nkutwale ebweru okunjagala. Wanga nkutwale ebweru. Ale mwennyini nze sigendangayo ate nkutwale. Queen ne mwesonyiwa naye ebintu byabiwa balala. Ebintu wa Dikitata Maka akutumiddeko. Ne Enule wa Galaxy akutumidde, Mr. Enule. Ono wagundi wa Galaxy. Kati Viki ebyomu byababiri. Ne yatukozeeko enjala emuluma musooke mumuwaalyeko. Wendaba Betty muwala wa muzibe bamumpa mu managing. Tukola oluyimba baluyita Full Dose. Kati awo ndi mu kujja bulya sitoole. Baluyita Full Dose. Ngenda ku Bukedo kwala oluyimba balukube. Bafana ayina oluyimba baluyita Tuli Magye. Olumanyi bulungi? Oluyimba olwo sijja kwogera gye baali balujja kambuuke waawo saa kuleeta nsasagge. Naye omusajja oyo Looja ekimu ku bimufuula nti aba ayagala ekintu aba akyagala. Looja yali amanaginga Bafana. Kati ntuka ku Bukedde TV program bagenda kukola Full Dose. Nze ndeese oluyimba lwa Full Dose nga lugenda okugulawo program. Maadi alulaba ne Kalibbala balusiima. Kati aba akuteekayo weebati jjukira bula saa program etandike. Looja ajja ne Tuli Magye ekiwaani kya vidiyo. Ajja ne Buvera bw'Enkoko yezi. Ya Looja nga n'onsasudde siri kusonyiwa yadde tusinga ne twogera ebimu naye manager Looja siri kusonyiwa. Ani baabagala kutuwa ssente. Gwe musiri wale ne mugala kwesonasonda mutuwe. Mwani sosana mulyako kimu ne mutulekerawo. Endale malu pojja. Naye nga mulyako. Ne bakulyako ko abantu abakulu. Wamalooja aleeta oluyimba. Bajjawo olwange Full Dose. Batuusawo Tuli Magye olwa Bafana. Anti Looja yankola ekintu bannange. Jjukira siinaamu ssente. Era nali mu studio n'enkoko bampa n'endyako. N'endyawo ku nkoko. Nambaayo n'oluyimba lwange. Ne Betty wange yali avuga kaamu kati oba walako SD4. Walako SD4 program yali akola ku Sanyuka gye yali agamba nti waliwo omuwala yamwakaala wuumu. Ayina program gye yali akola emabega kaawo ng'agamba nti mukazi we yajjira mu kaala wuumu. Kati kaala wuumu awo kaali ka Betise. Wali bamuyita Betise kati yafuna ssente mugagga nnyo ali ku Ntebe Road gye yazimba. Omutegedde yazannyako n'ebina Uganda. Ate kati Dankani ate nyina nekyenzijjukidde ekirala. Wasabako n'oluyimba lwa Betise. Kati Betise nwe namala n'ebbanga ddene. Tuli mu kulya nkoko. Namala n'ebbanga ddene nga twawukana. Kaakati nfuna puzzle.
Pazo niyo ko yamuleeta tuli salama awo waliwo omusajja bali bamuyita bulesa ali 40 eyo nga alina byayagala tukolera tufuna pazo era kyesijja kwerabira muzeeyi kale naye kamera nja kugyasana nti twateekako ebikonde mu ambiyansi twaba kati ebimu ngenda mbitematema twateekako enkoko siteredde twateekako ebikonde mu ambiyansi nze ne Masembe kati ebikonde ebyo omukulu Saalongo Erias Lukwago yali omugenyi omukulu ne Bob Wine yajja n'omugenzi Bambi Kirumira kaakati Masembe nze nali nsookawo okuzannya Masembe naye azannye kaakati bali bamuta coach Ero alabika yali yagenda bweru n'omulala bamuta coach wali ku Land Star kati ye coach waawo mumpi omumanyi kati coach Era ngamba twatesa nti nzo wangenda kumukuba mwoye emitwalo 5 ko Masembe yamuwa 10 mu video wa muzeeyo obulina mu ambiance kati coach Era agenda okuyita dressing room nga uli omuniga agamba nze akaniga ngenda kakuba waliwo kamera waliwo ne Bob Wine waliwo ne Lukwago sigenda kalekerera coach Era ngamba togeza n'ozannya akaniga kagenda kukuba kweweredde kati nga muga tukoze tutya kati nga tuddira bawusa kikankano omumanyi oyo muzeeyi amanyi okwambiyansi nga tumuganze wenfuluma dressing room ngenda mulingi genda ku lujji oli gye wambali oggalewo kati zolwayingira lingi bwenti kikankane n'agenda ku lujji eri nayimirira ku mulyango bali bakonkona okuggulawo nga waliwo abaggulira kati nze ndi mulingi babala red corner bulu corner awangudde yengo omutima tegundimu wajjira bwata kikankana ava ku mulyango omuyaya aleta emisinde mulingi ng'ovuddemu bakwata bukwata ng'akunoonya ng'agamba faiti bagikomyewo nze mbadde wendi amugamba amateeka agafuga ebikonde tobadde obakuwangudde dda etumusaako ogw'okunywanjaga amangu ago oba tebali mu kunywanjaga abo era n'owa Masembe Masembe oba naye bamukubayo emu weyakuba oli ey'okubiri no teyadda mwinagana nekkumirye akati pazo olimba lwa Bafana lwaki nkireese ekintu ekyo tuli magye kati Masembe kwe yayingirira kanola kubayita Prince Aizo era studio yali waggulu aluddewo nnyina ne studio ng'apambana nazo yaliko ng'abisana ne John Megadi atuvaayo omanyi kapaza wakaali kayiiyayiiya kagamba Prince Aizo akagamba njagala oyiye oluyimba ng'ovuma Bafana oddamu olwennyini ng'ovuma Bafana ku kapazo nti ye tugende mu studio katutuuka mu studio kapazo kabiyiiyayiiya okavuma Bafana kagamba naye tekikola kanyimbe nze kankuba oluyimba emundu evuge biri byonna kabiyiwa kaddamu kakuba emundu evuge bani mutuliddeko enkoko ebyaddala naye mutukoze bubi ge mazima mulimba nammwe ate naye kitanze namuyise mulimba musajja nze mulise temwandikoze we mutyo kale siga bibatuga waki siga bibatuga ali serious gwe abaleswa doleeta baki ate bakwewola nga balina okusaka emikono kyokka laba ekiwawaatira tugende maaso pazo ng'ayiyo n'amaanyi gakola gampedde ng'ayiye emundu evuge nga tutaluyimba awo nga lutambula pazo yali anzitira kujja live ayayayayay pazo olima lutandise okutambula wamuta ku dancers awo ayimbe namugamba ebyokuyimba bireke tushutinga video bayabirivu pazo yali obuuka ne tuyomba awo
banga eryetwala bagirese ate nga agenda walala yeyo nenda nga agenda walala ati bagireeta wano amale kukyama gireete wano leeta bali bagiridde naye bw'ojo wagenda giri Muniru ali kweruwa ye ali kweri anedda ssebo ali kweyo waayi wamakalo leetayo n'akameza amatu w'akameza n'akameza balina olwali wano genda mu maaso awo nno kati awo tusimbule embalaasi kwata enkoko eno bulungi pazo tuyombera kujja live awo bana bino byonna bibeera ku climax bino byonna biri ku climax ng'oluyimba ayagadde okunkuba naye nga mpaginza okunkuba twawukane nga muta ng'abeera n'endongoze nga mbakayaani awo nga nsooka nva kutandika kuteekera ndongo zange nika okuteeka obudongodongo mu kyalo nga kalioke buvuddemu teeka obudongodongo awo tandise okuyingira mu bayimbi Kateera ampaddeyo olunaku awo nga akubye ebbaala bebiddewo omugenzi ampaddeyo Kimondi kinguza ku Sevens ate alinnya agenze South Africa Mariachi kati ne mbatimbe nakireba awo yali enzisi ai Ama gundi byogera bituufu obijjukira Laini Davicom ne bamuwa enkuuka nga abantu ate ka Laini kali kalina bubezi mutima mubi ko kalina bubezi mutima mubi anti Laini omulaba era kagenda mu parliament naye kalina omutima omubi anti akasajja ako inze nga kajja kali tebali bakyali bange naye omwoliye yali mukoloma kuba namugulako ne flaska nga atunda kyayi gujja omubuuze aliko boosi we oyo Mawulana yali atunda kyayi ku Majestic ono kyayi gubagira we bati nakusigirako n'omugaati awo singi 15 kyayi wa 10 omugaati gwa 5 kati ebiri naye kano ko mutwe ompika azaalibwa nagwo bakaloga muloge kati ntooka endongo nakireba awo Maria kyaba atuuka bwati nga abasajja bali mu kwekalakaasa bakuba kalo batunakuwaki bannange kana wabava okufumbirwa kafumbirwa kana akato obuzanga ibulaji ono wabugedde eka tuli bagumu enkoko tugiyina tugende mu maaso baaba nemuno nteera ali n'ogamba paka nkya kati kati tukole baaba abalabye oba kibalume naye nga bino ebintu ku climax wojja webiri naye obuzibu nga bunajja tubuuze sente zaabyo kati awo nkuba emiggo awo gaa tukuba otutte naye nga byo tubisabye tubiyina yatubiridde asooke tulyeko ekifo mugaga ayinza obbirona mu bikomyewo twabagambye siyaani emu naye baba mubadde bayala aliwo ayina enkoye nyabu njavuga ku Muniru tuli mu kamera tebagabira mu kamera sambi kiki esipodi kiki wala nusu mbale mutuliddeko ebintu mbadde mutukoze oba tukome wano ugenda amaka sukwa kola kumbi buwo bawebi bila maaso tubadde wa yoga asabira bidenzi aliri puzzle nabyera bideda nga ofuna kati topic edda ko tulimbe balimbe kubanga amazima gali nti tukomyewa Laini omutima omubi nakirebe nga nkoze endongo ngekusaze endongo eyo eno ne Muniru oyo agimanyiko ne Bosiko ne Muswa ne Sidimani andi Sidimani yali agudde mu katebe nga dduka olwaki amasasi nga ganyuuka endongo yaggwera mu masasi abantu baali bazze naye Maria kinaalwawo okutuuka bambi kate tegwalise nga lwamaggodduka nyonyiza obutakusanga batoze ku bujiiko ami Kateera oyo edi n'omugenzi biddeewo naye ampadde neeyiiye baye Kateera okuva dde yali anjagala endongo negenda bubi
nenvaayo waliwo omukyala alabika omumanyi bamwita Aisha omumanyi omweru yali muninginiwa yali mukwano gwange yali nnyo ku landisitawa yoyo omukyala oyo simanyi naye singa tayita ssente enakireba nandi badde nfiira luzira ngendo ngeeganye nali nfiira luzira naye bambi yayita akasente omukyalo yansiperingiramu nesente zaali nnyingi bavubuka butasiima kyalo twali twagala nno yali mukwano gwange nnyo nga twagala naye yaleeta obuzibu yali loni oyo kino ekyebirivu nga kigalaga omukazi bintu totegeerekeka era oyo omukyala y'omu ayinza okungubira essimu naŋŋamba nti mpa omutwalo nga gwe nnyina gwokka nengumuwa bambi yambeererawo nnyo Aisha era nze mwakiza birungi beera bambi ennaku ezo mwaka guli ogwenda nga tava mukuvire oba bbaawe yafa bbaawe yafa tata w'abaana naye alina omutima omulungi nembeerawo nenzirayo mu ndongo zange ziri obwekiveere bw'okusaba boyi bange mu mpeeyo olusumbu obo paka jjo lyabalamu wano mukama lwe yannyamba kalatenze Dankani abantu bankuza ebikolobero ojjukira oli omusajja yansindikira ssente ow'ebweru milioni 25 nandeka erukaya teyakukomyawo maama nende ekikumi kyeyampa ninga yafuna abantu bafuna nte tukaya nga kakaaga bitusi byafunawo eyankumyawo nera kubanga nalina tupa ekiseera nfunyeemu erinnya nina emikwano sinza kuba milioni 25 kota mufunya ku mboozi mukati nenjanga mpangapanga ndongo zange mukama nanfuwako omukisa omanyi ffe jo nadde wake nga nywene mukyala wange katokako ne byaba YouTube nembagaa mu Uganda nemugaa mu Uganda wali ba YouTuber balina amaanyi nga bamboozi mukati ffe tusinga amaanyi kasira ngamba oli mukuwa nemugamba nedda ekitufula ffe tuli b'amaanyi nemugamba weegendereze nnyo buli muntu mukulu Simakula gwakutteko w'amaanyi nemugamba ffe ku anniversary yaffe nze olwo namukubira n'agaana okujja nga atuwe ssente naye era sibaire olunaku lukyalungi nga lweyini akubye ku ssimu ye nga neetaaga ate mukwano gwange Maria kiyajja era lweyino namuwaako ne ssente bajje bankole ku gundi ye twakole emiti wali egundi ya Yudamani agabudde empigi lweyini ssente nazira n'atajja nazimusindikira ku ssimu n'atajja ninze sinimwinako mutawaana tunyuma nayita obuyisi n'agenda e Masaka akola yakyamawo naye ne mugamfa muzeeyi Semakula yajja kuseegi n'agamba abaana bano nzize mbakolere kubanga bye boogera birungi ne mubuuza ati akikoledde bali ne mugana kumenya abanyimbi bajaluuna muli nantume stress yabayanja sekyewa bonna bayise mu ngalo ze era b'amaanyi kati mwe mulya mutyange ebyokulya mwe biweddewo nga bikyaliwo namugamba ffe tuli b'amaanyi nnyo olw'ensonga nti mukulu Simakula era bitukola bituufu naye ddala ntegeeza okuba tunakufuna ssente mu mboozi mukati naye ng'ozifunye kama mwebaza ofunye emmotoka ogiguza abaana obazadde essimu ku leediyo tokyakuba kati osula mu nyumba yakakadde miliyoni 2 tezinayo kulya nti enkoko yiino olya ku yabwerere kyoliko nga okyabira ku zaayi bali basojjekuba akati nze okuva ku bikonde by'okwambiyansi nagenda nkyusa obulamu naye kaka bikonde kwayikonya enansana ng'ovudde ku byambiyansi bababusane bakuba ne bayingirira bwerere babokisa ne bakuba ngenda okuyingira munda nga bijjudde genda otuule eyo ate
Atwala kulya singa ya. Ojo ndi yabalide kiramba. Awamuwadde mbo naye muwe ali kiramba. Nedda seo. Okumateka amalivu oyo. Oyo. Omutima omubi. Tugende maaso. Gende tuli mukola. Mbadde nganze. Sobola yakulya y'inamba. Ali amagumba. Nze mbadde nganzija ngwa nga bwensuka. Nengwa nensuka. Paka essaawa ya leero weneegattira mu mboozi mu kati. Bayinza obutali okujja ku mboozi ndowooza mu kati. Mboozi ate ebintu bingi. Tolya kiri. Kiye kamulali. Namulya nnyo mu kyalo. Kawuuma nnyo kano kaba kazungu. Njagala buli Obuganda. Okazingako okasigako bwoti n'osigako ne kiri. Kanti ojja kulowooza mbu nja kukasa ku eryo nneme ogirye kansooke kana akatini. Ani kugosalya amagezi ago. Ayagala mbonvulunge ku eri. Agambako kyali wange oli buto bwakabanga. Kamulali nimuga bw'obuyiwako ofuna appetite. Andi enko yagindekera. Ebaba. Akaawa. Aliko mwagala enkoko eriwo yeero bagenda okulya. Balina batumizi. Nakamani sijja kumulya naka. Agenda kuba mu comment. Temuta mutukolyanga tulya. Mweraga ki? Mweraga tubireke tutafuna emikwano. Ali mu mikwano gyaffe twali balala. Ayo kino mabayomba maloyomba najja mu inbox onaga. Ngambulire enkoko nakulabye oli enkoko. Nabagamba luli yagamba muzeeyi njatukwata ebintu bino buli we nali nkoleddeko kwa bosi banga basaba nali nkoledde weebali sentalo waali ku Yamaha Center Mukasa Myandi mu Yamaha Center waali ow'amalala Sekito waali oyo Sema waali oyo wamulabyeko David waali nga muzeeyi tugende tubikwata ebintu bino nga nabo bennyini weebali abakuweera obujulizi nga bapeera obujulizi muzeeyi n'agamba mubyetaagisaamu saponsa ojja kwogera nabo kakati asobola okusaponsalinga nga gw'osiga ku kyamwami lule kyakoze kino gwe noogera mu inbox ya Dankani oba eya muzeeyi mboga nazirya nnyo mu kyalo n'ogandize ndi wiringa okubateeramu amafuta mu mmotoka twerengeyo n'olugendo nga nze Dankani mbatambuza nga mbatala ku nnyumba ziri eri eza jjajja waalu yasolanka ez'okumwa ekitundu disani waba musala munja nkuwa ekife naye gwe ngonga byenko yonna kikuwa nkisuula mbwe kyewamukola osanze tukunyumyako wano tewali genda badde nkuwaayira ng'abantu abo bonna bagamba nti ono byankozesaako nedda tufuneyo olunaku ate alowooza amafuta emmotoka yange nywawo omutwalo gumu Dankani yagula emmotoka muli obuisereza amafuta mutwalo gumu twetandike okubalambuza olugendo lubeera lugendo ayagala mwekungo towa munomu nkoko nseyo kamulali towa muntu n'omu mukipuse baziriisangalo kati nga nziridde mbadde ki otawa kamulali najjula kamulali n'olyoka ogifuna tumala pulogulamu naye owai muzeeyi oyi tetuleka bannaye kati pulogulamu eyokusatu jange manya yatandikire genda mu kibuga tugende mu kibuga musajja wo kigo tunasangayo Mukasa ajja kuzituwa Mukasa ali mu Yamaha Center wansi mugagga nnyo nasangayo Mukasa waliyo Bulu waliyo Ali obalako kataliko amawuli agayitangana e Kosovo dai sayizo baga yagalaba eyabba akalwa bali bakayaka akalwa e Kosovo nakolaba kati yo Ali eyabba kabbe lwaki ogenda dasa bakalo ati abibeerako nnyo oyo Ali yali akulembedde waliyo Ali waliyo Bulu kalo n'omukyala bayita Mama Kalo bonna abo kati naye nawe kiwenda kuggwerayo
nga mu comment tufunyeyo sponsor tuza nogenda e Masaka mbalaga wali ennyumba ez'ebibiri tuzo kufuna sponsor tomanya kuba n'abali Masaka bwe bali bangi nnyo Masaka amafuta oliva atwala emitwalo 2 olunaku tinja ebyebi bali nyankwe ku nkoko kati ekitundu ekyokusatu wetugenda okutandika nona alese ebyokulya ate ntaddeko ki mwekumire ku mwekumire ku gundi media naye tubadde tukyakola naye ebyokulya bireesa obuzulu banna ebyokulya naye tumu ngenda baleeterako ne Masembe ali ku kamera ajje tunywamu